Yes, nkulamusizaako nate we bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV go mukwano gwange ali yampuliriza. Jino Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era nga mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni, ng'era ng'ono omu ku ba Special Presidential Advisor mu operations ezigenda mu maaso okukolebwa mu ggwanga. Avuddeyo nate na yasanguliza ensi n'ekigambo kyavuddeyo nga warninga omubaka Ssekikubo Rwemiyaga County MP. Ono tumujjukira bulungi nnyo wali mu Sensha motions ez'okwagala okukangavula ba commissioners abaagabana omusimbi akawumbi akamu n'obukadde 800 mu Parliamentary Committee. Ebiseera ebyo kyabijjukira eby'omwaka guli oguwedde, era twalabako nnyo ono Theodore Ssekikubo y'omu ku baatambuza motion eno n'atalaga constituents ez'enjawulo nga anoonya mikono gy'ababaka osobola okulaba nga aweza emikono okusobola okulaba nga petitioninga aba 4 commissioners bano abaagabana akasiimo ke bayita service awards gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tuze tumulaba nnyo enfunda ziwera nga yeereega, tumulabye enfunda eziwera nga yeeraga ne gavumenti eno kuva ayatandika okuba nga afuuka member wa parliament. Ebintu temubeeredde byangu wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala Theodore Ssekikubo. Era enfunda eziwera tulabye nnyo ng'aleeta motions mu parliament naye ne zigobebwa ne speaker wa parliament nga balaga ng'ono kwegamba ali mu batawaanyi obutawaanyi ebintu bye baabimanyiira byebyo. Naye kati ku luno Jeno Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'agamba nti nno Theodore Ssekikubo njukira ebiseera ebyo kati ennaku zino tokyampa respect. Amugambye ennaku zino tokyampa kitiibwa. Lwa nsonga ki? Agamba nti takyamuwa kitiibwa olw'ensonga nti nno takyajja mukwatirako ka briefcase ke mbu nga bwe yakolanga. Era Jeno Muhoozi Kainerugaba agamba Theodore Ssekikubo ye yateranga omukwatira ka briefcase awo ku bbali ku pembeeni, era ng'agamba ennaku zino takyamuwa kitiibwa olw'ensonga takyakomawo kujja kumukwatira kwa briefcase. Tetumanyi lwaki Jeno Muhoozi Kainerugaba ayogedde eno ensonga. Jjukira nti n'abaka baffe aba parliament abasinga tugenda maaso n'okuba nga tubakubiriza obutabeera bantu nga bali awo abangu ob'okukwasa naddala ku nguzi. Kati ebiseera ebisinga wonna olaga nti nno oli ku opposition ng'era abantu b'o constituency yo bakwesiga nnyo ate ne bakulaba ng'owuubye olubu lw'ekigere mu gavumenti okugenda okunonayo akabaasa. Ne bano boononako akabaasa bagenda kuba tebakyakurespectinga nga tebakyakuwa kitiibwa kuba bakimanyi kyonna kyonna kye banaagamba n'oddamu tebajja kweta kuwa kabaasa oba ng'ojja kuba ng'otya okwasanguza nti nga bulijjo obadde ojja eno n'onoona akabaasa ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kale bye zimu ku nsonga ze tutunuulira okubanga bye bikolwa ababaka baffe aba parliament bakola ebiwa gavumenti amaanyi n'okulaba nga babasirisa. So singa nga oba weekuumye nga tolidde enguzi ng'osazeewo okukolera kababaka nga tokolera muntu ng'ali mu gavumenti, osobola okusigaza ekitiibwa kyo ng'omubaka wa parliament. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza gwe mukwano gwange nyongera okujjukiza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano mukola kyamaanyi nnyo. Abali mu UK, US, abali Saudi Arabia, abali Dubai, mwenna abali ku kyeyo mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Tukomawo temuvaawo. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani
nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.